Kadama TV bakadama bangi bajja mu nsi z'obuwarabu okukola ng'ebigendererwa byabwe bingi. Oluusi babifuna, oluusi tebabifuna, oluusi ebigendererwa ebyo bibeera bibalemesebwa abantu be baaleka e Uganda. Nga mu bano mwe muli ab'enganda zaabwe, mwe muli ab'emikwano, mwe muli ne babba baabwe ababeera baabalemwa okubeera nga babalabirira. Ogenda okuva e Uganda, in most cases, Kadaama agenda okuva e Uganda n'alekawo n'omusajja. Omusajja ono ayinza okugamba 80 ku 100 oba 9 abasajja babeera baalemwa okubalabirira. Era omusajja abeera awo nga ssaawa 4 muntu waakubeera nga ayina excuse. Kadaama kyavaamu n'agamba nti omanyi kangende ntandika obulamu obupya njiye kuba omusajja ono ndaba gye binaggwera ebiyinza okuba si birungi. So bwe mugenda ne mutuuka mu Buwarabu, ate oluusi bakadaama abamu beesiga abasajja be baaleka e Uganda ne babaweereza ssente zonna ze bakola, ne babagamba oluusi bagule ebintu, oluusi batandike bizinesi. Twabaleeterawo Kadaama yagamba nti taliddamu kuweereza musajja ssente kuba ssente zonna ze yamuweereza emyaka 2 zonna yazirya. Omuntu ayinza okugamba nti omuntu aba akoze ekintu ekyo abeera tategeera bulungi, naye omuntu asobola okugwa mu nsobi. Ate bw'ogwa mu nsobi, nga tuteeka wano Kadaama TV stories, kiragisa ne mubeera nga muziwuliriza n'obeera nga gwe togwa mu nsobi y'emu ng'oli omulala gye yagwamu. Ngenda baleetera Kadaama olwaleero ali mu maziga okuva oba oluvannyuma lwe yasukuma ssente n'aziweereza bbaawe eyali talina kyakola e Uganda. Bbaawe yalemerera okubeera nga amulabirira, n'amuweereza ssente bazimbewo akayumba. Obujoozi bw'omusajja kye yakola kasa yamala ennyumba n'ateekamu omukyala omulala, n'ateekamu omukazi omulala. Kati kuno kubeere kulabula ku bakadaama bonna. Saagala mutugambe nti muyina laavu nnyo eri abasajja bammwe. Kuba gwe laavu yo gy'otiggisa omusajja ayinza okuba tagirabawo. Nga n'omusajja bw'onootiggisa laavu naye ng'omukazi tagirabawo nga ye alina ekirala ky'abaza. Mulekeraawo okutiggisa laavu, mulekeraawo okwesiga abasajja nti oweereza omusajja ssente agule puloti agiteeke mu mannya ge azimbe n'okuzimba. Temukikola. Omusajja bw'oba oyagala abeere ku bantu abagula puloti, ayina kubeerawo nga witness, nga mujulizi nti gw'oguze puloti erina kubeera mu mannya go. Toteeka na puloti eyo mu mannya ge nagago. Togatta puloti. Bw'oba ogula endagaano erina kubeera nti gwe oguze. Togamba nti nze ne bba wange tuguze puloti. Tekiriyo. Okuggyako ng'aleese ssente, ate bw'aba aleese erina kubeera 50-50 oba ye nga yakusinzeeko okuleeta. Awo endagaano n'ebeera mu bantu ababiri. Naye bw'obeera nga gwe okoze ssente n'obeera nga gwe oleese ssente ezo zonna, togezangako n'oteeka omusajja ku ndagaano nti muguze babiri. Gula puloti ng'eri mu mannya gago, zimba ennyumba ng'ennyumba yiyo. Tewali ngeri musajja gy'asobola kuwasizaamu muntu kuba ennyumba ebeera yiyo. Ne bw'okomawo Uganda obagobamu, ne bw'oba tonnadda ab'enganda zo babagobamu. Naye buli bw'omu naddaawo ne mutinkisa laavu mbu simanyi nze nedda abasajja simanyi musajja wange, simanyi nze omusajja wange tukwatagana. Toyina by'okwatagana na musajja, toyina by'okwatagana na muntu gw'olabye bukulu. Buli kintu ky'okola kikole nga olina okwegendereza. Gw'obeera ogamba olina laavu n'omusajja wo, giteekemu okwegendereza kw'amaanyi. Kuba olaba disappointments zonna ezibeera mu nsi zibeerawo because omuntu wali weesiga omuntu. Tewali muntu asobola kubeera disappointed ku muntu gw'ali teyeesiga. Kuba nze bwe mbeera sikwesiga, kitegeeza sijja kugula puloti mu mannya go. Naye akatinga kabeerawo gwe n'ogula puloti n'omusajja n'omuteekako nti nze ne mwami wange tuguze, ne basayininga n'asayininga, oba bwereetera buzibu. Waliwo n'agamba nze bebi kyonna ky'okola tewali buzibu, ssente ziizo gwe gula puloti, oba ogitadde mu mannya go, oba otadde mu mugange, ffennaffe bamu. Tewali ffennaffe bamu.
Sente ozikoze weka, tozikoze mu ffenna tukoze. Ploti gy'ogula giteeke mu mannya go, togiteeka mu mannya ga musajja, togiteeka mu mannya ga babiri okuggyako ng'aleese ssente. Kadaama amaziga gano gonna g'ayitamu kubeera nga yali yeesiga omusajja oyo. Temwesiga bantu wabula ate tetubagamba nti mwawukane n'abantu. Buli kintu kyonna ky'okola gezaako okubeera nga weerekerezaamu. Ne bwe babeera baŋŋanda, ne bwabeera baŋŋanda zo, bwe mbeera mukola endagaano erina kubeera mu mannya go. Bakole vidiyo bazikuweereze. Bw'oba okosiyinza n'okubeera ng'okubaawo essimu ne wabeerawo omuntu gamba teekawo abantu ab'enjawulo abatasobola kwekobaana kubeera nga bakubba. Oyinza okuteekako mukwano gwo, n'oteekako owooluganda lwo, n'oteekako ow'akakiiko gw'omanyi, n'oteekako n'omuntu kugamba gw'wasanga obusanzi n'ogamba genda ombeererewo. Ogula ploti ya bukadde 2 naye otya okusukuma emitwalo 10 ogiwe omuntu oba neighbour oba ani akubeererewo. Bw'oba ogula ploti ya miliyoni 2 gezaako okulaba nti zino mitwalo 10 mitwalo emeka zoowa omuntu abeerewo, tozibala nga ssente. Kuba ezo z'obala nga ssente zigenda kubeera ng'ate zikuyiwayo ku kintu ekya miliyoni 210. Kwata emitwalo 10 gamba neighbour mbeereraawo ngenda kuwaayo emitwalo 10. Funayo owooluganda mbeereraawo ngenda kuwaayo emitwalo 10. Funayo ne mukwano gwo ogaye mbeereraawo ngenda kuwa emitwalo 10. Kuba abantu bano bonna tebasobola kukwatagana ne bagamba nti bagenda kubba. Endagaano muzijje mu b'eŋŋanda nti nze gundi ankoledde simanyi anko wange era yannyambako ne mu kujja oba wannyambako mu kujja. Yes, well and good, weebale nnyo, nja kuweereza soda. Tugenda kuwuliriza okukaaba kwa Kadaama ono okubeera nga bbaawe ye gwe yali yeesiga, gwe yali alowooza nti laavu eri mu 9 ennyumba yagiwasizaamu mukazi mulala. Mama kiruma kubanga byantuuseeko nabiwulira.